n'amubuuza ku zino engeri ssatu okubonereze mu ngeri ki? Dawudi n'asalawo n'agamba nti nze okugenda mu mikono gy'abantu kagwe omukono gwa Mukama. Lwaki? Kubanga yakimanyi alina okusaasirwa. Ne bw'aba mpadde ekibonerezo nga kyakundwaza ndwadde, kale gunaaba omwezi oba omwaka, naye ye endwadde ajja kugiwonya. Mukama yeebazibwe. Kubanga y'aniga. Mukama yeebazibwe. Tuli ku kusaasira kwa Katonda. Twagala tutunuleko ekitabo kya Zabbuli essuula egenda kuba ya 5. Ono omusajja Dawudi yayogera nnyo ku kusaasira kwa Katonda. Agambye essuula eya 5 olulimi olusooka agambye nti onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo, mu bungi obw'okusaasira kwo sangula ebyonoono byange byonna. Mukama yeebazibwe. Kati Katonda alina amaanyi agasangula ebyonoono byonna, era okusaasira kwo ge maanyi agakuyamba oba agatuyamba okubeera nga gamalawo ebyonoono byaffe byonna. Wasobya omwaka oguwedde, n'osobya mu makkati g'omwaka, n'osobya emyezi gyonna, n'osobya ekyo, n'osobya emisana. Naye nabagaye tugenda tunuulirako ku ngeri omuntu gy'ataapinga okusaasira kwa Katonda. Kati wano Dawudi atulaga nti okusaasira kwa Katonda omuntu akutaapinga singa akakkana wansi w'omukono gwa Mukama ne yeenenya. Mukama yeebazibwe. Nabagambye nti okutambula mu nsi yonna ebintu ebijja bibaawo byali bibaddewo. Nekino ekigambo kimanyi wali okiwuliddeko, ate bangi abazze bakiwulira. Kati Katonda ajja akiddiŋŋana buddiŋŋanyi, naye waliwo ensonga lwaki akiddiŋŋana. Okusaasira kwa Katonda lwaki kujja kutambula nga kutambula n'akusonyiwa leero n'ekya n'akusonyiwa kubanga akimanyi osomya. Naye wano Dawudi atulaga nti omuntu bw'asomya kimugwanidde okukkakkana wansi wa Mukama. Era wanagamba nti onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo, mu bungi obw'okusaasira kwo sangula ebyonoono byange byonna. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza ebyonoono bingi. Okusaasira kwa Katonda kututwala mu kutukuzibwa okumalibwako ebyonoono byonna, n'otuuka mu kiseera ng'ekyamazima olaba nga Katonda bw'ajja gy'oli naawe olaba nga Mukama bw'aba nga akubuuza nti ogwanidde wano, olaba mutuufu ogwanidde. Mukama yeebazibwe. Tugenda kubeera nga tutunulako mu ssuula y'e89. Waliwo n'omusajja bamuyita Esawu omuzeera. Kati ono omusajja ye yajja asoma ku kusaasira kwa Katonda, ng'ate akusomako nnyo naddala engeri gye kwakola ku musajja ono Dawudi. Mukama yeebazibwe. Kati ono omusajja alabika yalabanga Dawudi naye yasomye emirundi mingi. Bwe nali nsoma essuula eno nalaba nga omusajja alabika yali yeetegereza nnyo obulamu bwa Dawudi. Kitegeeza yamanya ensobi Dawudi nyizi yakola, naye tikyamwewuunyisa ndowooza nga naye alaba buli nsobi gye yakola nga naye yinenya mu maaso ga Mukama, nga Mukama yamusonyiwanga. Mukama yeebazibwe. Era bwe tugenda mu ssuula, bwe tugenda mu Lunyiriri lw'49 agamba nti Mukama okusaasira kwo okwedda kuli luyiwa. Mukama yeebazibwe. Kati ono omusajja alabika yali agezezzaako okubeerako mu maaso ga Katonda nga naye asobezza, naye ng'alaba okusaasira kulinga okutaliiwo. Kati ng'abuuza Mukama nti okusaasira kwo okwedda kuli liddawa? Owalayirira Dawudi mu bwesigwa bwo. Jjukira Mukama abaddu bo bwe bavumibwa. Bwe nsikula mu kifuba kyange ekigume eky'amawanga gonna ag'amaanyi. Abalabe bo kibavuma ayi Mukama, kibavuma ebigende by'oyo bwe wafukako amafuta. Mukama yeebazibwenga emirembe n'emirembe. Amiina. Kati okujjukiza Mukama kitegeeza okusaasira kuno kuli mu ndagaano, nga bwe yasaasira abaasooka oba nga bwe yasaasira abaasooka okwonoona, naffe olwaliro bw'atusaasira. Mukama yeebazibwe. Ate Katonda buli lwe tubeerako ekivume kitegeeza Katonda y'aba avumibwa, naye kitegeeza ekivume kijja olw'obubi bwaffe. Kubanga ono omusajja agamba nti ekivume eky'amawanga gonna ag'amaanyi. Era wano mu Lwataano agambye nti abaddu bo bwe bavumibwa. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza abantu ba Katonda bwe tuvumibwa oba abaana ba Katonda, ne Katonda abeera avumibwa. N'ate okuvumibwa oba okujoogebwa oba endwadde oba embeera zijja lwa butali butuukirivu bwaffe.
Mukama yeebazibwe. Kati ono omusajja yali akaabirira Mukama. Era wanaagamba nti abalabe bo kye bakuvuma nga nze nsobezza ate ne bavuma Katonda, nga nze mulwadde ne bavuma Katonda, nga nze mwavu ne bavuma Katonda. Amakulu gaakyo gategeeza ki? Nti kitegeeza waliwo ekintu ekiteekeddwa okuba ku bulamu bwabwe. Ekyo nga kiri mu ndagaano. Kitegeeza Katonda wa kusaasira. Bw'aba tansaasidde waliwo ensonga lwaki Katonda tansaasidde. Kekana akakodyo ke nabagambye akaleetera omuntu okutaapinga oba okukwata oba okuganula mu kusaasira kwa Katonda. Kubanga ekivume kibaawo nga Katonda alina ekisa. Ekivume ne kibeera